Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ate ayingidde mu nsonga z'e Masaka. Ono nno omukulu leader of opposition Masaka Mpuga Nsamba abadde takimanyiiko nti His Excellency Dekere President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ate agenda kujja mu bitundu eby'e Masaka era azzeeko akakiiko akapya awamu ne ttiimu y'omukulu Masaka Mpuga Nsamba okugivuunika kubanga Masaka Mpuga Nsamba tuwulira nti yeefudde pulezidenti w'eyo era tagambwako naye His Excellency ensonga zino aziyingiddemu era tugamba kaakati nti weewaawe emitima egibala gitwewanise ate kaakati nno munange girabika nga gigenda kuwewuka kubanga bo bano babadde balowooza nti munnange His Excellency Dekere President of Uganda mbu bye bakola tabiraba era tabiwulira ne pulezidenti waffe omulungi abalazeeko nti bye bakola abiraba era bigenda mu maaso mu bitundu by'e Masaka abigoberera bulungi. Tweyanziza nnyo pulezidenti, weebale kuvaayo, weebale kulaga nti nno osobola okuyimuka n'obaako ky'oyogera ate n'otutaasa. Munnange ffe tuli okutaasibwa butaasibwa era tuwakuwa obuvunaanyizibwa obw'otukulemberamu mu lugendo luno otutaase tubeere banjawulo. Bannange baganda bange mikwano gyange nyongera bajjukiza nti abantu abamu bwe tunaabaleka mu bifo bino bagenda tufuukira ekizibu, bagenda kwefuula bassiggwano, bagenda kwefuula bakabaka. Byebyo Masaka Mpuga Nsamba byaliko mu bitundu eby'e Masaka. Naye twagala tumutegeeza omukulu Masaka Mpuga Nsamba nti byakola tubimanyi, tubiraba era tufolowinga. Talowooza mbu tutudde butuuzi tuli awo tusese, no, tufolowinga byokola, tubiraba era tukutaddeko eriiso ejjogi. Weekola katembawo mukolo omumaleyo naye ng'okimanya nti bannayuganda abeewaayo, bannayuganda abaavaayo okulaba nga tutereeza eggwanga lino byokola babiraba ate babimanyi era bakuteekako amaaso mangi. Masaka Mpuga Nsamba simanyi lwaki enteekateeka z'okwaniriza pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi bulungi nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi yeerekereza bengi okulaba nga bantu mwe mubaawo, bantu mwe mujja, nze bategedde nimwefudde ekizibu, muyina engeri gye mwefudde ekizibu, mwefudde Bakabaka, temunambu tulwanyisa Museveni. Naate waliwo abantu abalina emitima ng'egya Museveni naye nga bali mu Nuupu, bayambadde olugoye lwa Nuupu, beefudde aba Nuupu naye nga munnange ebikolwa byabwe n'ebigendererwa byabwe birala nnyo ku by'Abannayuganda abaagala enkyukakyuka. So His Excellency tukwebaza, weebale kuyimukiramu, weebale kusitukiramu n'olumba e Masaka ate n'ebigambo bibagamba. Tusiimye nnyo mukama waffe, tusiimye nnyo His Excellency. Teka mu disciplinary committee naye bino byennyini bijja kubeera ku likodi babiddemu babizanye. Tulina baganda baffe abatugamba nti muve ku bakulembeze of which tukkiriziganya mu bakulembeze. Oweekitiibwa Masaka Mpuga yakugamba kannaddibanga ng'ategeeza ffe essaawa zino yafuuse kannaddibanga. Ebintu tosobola kutugamba mbukunga yeereese obuzibu. Lwaki ebuleeta Masaka wokka w'obeera? Lwaki otunuulira Masaka wokka w'obeera emyaka 2 ng'oli mu paalamenti? Kati kankubuulire, ogamba lwaki ebintu bino tebibaddeewo ng'akyali leader of opposition? Lwaki bivuddeyo kati ng'avudde ku leader of opposition? Lwaki? Gwe sooka okyebuuze era kisooka okyebuuze lwaki abaana baffe baagaana okuva mu kkomera ku muliro ogwaliwo amasiba gennyinimu mu bbanga Masaka Mpuga lyabadde mu paalamenti? Waakiri twalifunyeyo abasibe 3 Oweekitiibwa avudde mu paalamenti azze mu paalamenti azze okwogera ku nsonga zino okufuuka ez'enkizo okukifuula ekyenkizo ennyo.
mu mwaka mu mwezi gwa 11 ne 12 ng'amaze okulengera ekisanja kiggwako anoonye sympathy eri abawamba tuutu ba Uganda tuutu bawamba tuutu nga naffe mwetuli ako kali bambi munange kyokka abaddeyo emyaka egiwera nga basobola okutandika gundi eyo obudde nga bukyali nze nagamba abantu nze yezi Masaba tulina ekizibu kimu Uganda Katonda kye yatutonda nako tulina ekyo ekintu kye bayita obuntu ekyo ekintu ekijja n'osanga omuzungu n'ogamba oh sorry kyoba omuzungu omusange ewuwe akulabanga kasasiro bw'ogende Kongo bakuyisa bulala owa Kongo bwajja wano omuwero kaminga ekyo weroka eri wano kye kitusudde kati ffe era abantu batandika okugwa mu gaapu ezo ne batandika okugamba owekitiibwa Mathias Mpuga bambi akola mumuleka omusajja akole ng'abantu beerabidde nti emyaka 2 n'ekitundu abadde luddawa okubikola nga najja mu myezi 2 egibulayo nga mu Desemba avaako era abantu ne batakyebuuza owekitiibwa Mathias Mpuga lwaki ye yennyini yeyeekoleranga amawulire Joyce bagala naga editinga ne baga editinga ku mikutu gyabwe ne bagawaako TV ze baagala bo ogamba lwaki amawulire ago tebasobolanga gawa oba kuyita mikutu eja National Unity Platform giteekeyo kubanga emikutu gya National Unity Platform eja president tegiri ku nonsense tegigulwa ssente tegisasulwa ssente zikubagulire nga bweriri ffe tekulire genda okuyita mu president nga ali mu zaako emabega ng'ali muze emabega bakimanyi maapu oba geto oba sama oba ow'omukisa obaani oba sitta tebasobola dikuba era abantu abo toyinza kulabawo oggulire lya Honorable Mathias Mpuga nti lyayita ku mikutu gyaffe not because nti twali tubyagala n'okumuwandiikira twali tumuwandiikira through him directed to him and through Joyce Bagala. Those people did not give us any chance of covering any activities. Eyabo abaana babula bagenda nga bokka mu maka ne bajja ne bakola ebya kakati ebintu ebali bisobola okujjako nakyemalira n'okujjayo baffe abali mu makomera omanyi what it means gwe Masaba you know what it means okubeera mukomera emyaka 3 kusibeko obusibi ng'oli waka ennaku 2 ng'oli waka awo wokka awo nga tokkirizibwa kufuluma mu compound ng'oli waka awo olya buli kimu owulye kye bayita ekkomera naye emyaka 3 ng'oli mu kkomera kati nze nga gwe baasibako nze njawukana kuba activists abalala ab'amawulire ga president ndi fuuti soja ekyo kyekijawula maapu mbadde nsaba waliwo mukama wange wano Makolo Kavuma abadde ayagala kujja kuteesaako ate obudde bungenzeeko muwe omukisa mukama wange muwe kale sebo neyanziza sebo enze bayi wamu kale neyanziza nnyo maapu kampa omwami ono bano basajja bempa ekitiibwa nina eddakiika 5 mbadde siyinza kumujeemera mbadde nina okumuwa omukisa kubanga bamu ku basajja abasobola okunezaamu webanga nkoze ensobi yebaleko taata nsanyusa okulaba sinza mukulu Masaba yesebo taata nkulamusiza taata na bonna abali ku mukutu gwaffe guno taata onansonyiwa okulwisaayo naye mbadde ekyali ne muganda wange maapu awo nga njagala kutegeera munnayo kuntegeerayo kuba ebyobufuzi tukize tugaane nze obinsinza n'emyaka obi oginsinza n'experience oginsinza kirese n'obuzibu mukulu Masaba ekyo kireese obuzibu abantu abamu okulowooza nti bawaggulu nnyo ku balala okutegeera okulaba mukulu Masaba Allah akuwa gwayagadde takuwa muwanvu takuwa munene takuwa mumpi wabula oyo gwakoze eki wabula tukuwa abantu respect mu myaka gyabwe kuba kya mu buwangwa kya mu ddiini era mukadde wange avuddeko mwami Mapu Media mulamusisa era mumwebaza okulafuuba n'okulaba nga atereeza embeera y'eggwanga lyaffe wamu naawe era n'ekiro nabadde mugoberera awo ng'aliko ensonga njagala omwebaza olunaku lwajjo yatukoledde eyabadde ekwatagana ne muba Museveni kansala waffe ow'Ekyengera yatuzibudde nnyo amaaso ne pulezidenti eyabadde amunoonya ne tutegeera nti kati bamulina kati kye tulinze bamwegaane nga bwe beegaana John Bosco Kirama
Kibalama naye bamwegaane neddabulira sebo mapu media nkulabisiza ate Masaba nkwebaza okuba omujjumbize nze ndi musanyufu nti abantu nga mmwe bwe mujja mu bintu bino biyongera okuboostinga kino kyekikanga nakyemalira Museveni kyovula president Kyagulanyi elect yatugamba kamera zaffe gemaanyi gaffe era tuzikozese mu mikutu egy'enjawulo naye nga bw'ogambye onootera okusiibula ddala ntuukire ku mulamwa era mbadde njagala otugaidingemu awo gwe bitunga bw'obiraba na osanga munnaffe tubirabira wala naawe otuwa opinion yo kubanga tukkiriza nti naawe egenda kubeera opinion yo tujja gikubako debate then tulabe naawe engeri gy'obiraba kubanga ate olugoberezi kyensinga okwagala mu National Unity Platform nti kibiina ekirina democracy ekiwa abantu bonna okwogera kye baagala ekitali mu bannaffe eri n'akyemalira atuula entebe n'agamba gwe sekuritale general gwe gundi ng'alonda nga bw'akola ki buli weenaalemu atya okwogera n'ayagala entebe atya okutatula agamba kiyinza obutatula ekyo nkyebaza ku president Kyagulanyi ne tiimu yonna bwe tutambula first of all endowooza ya muganda wange njiwulidde mukulu wange munnamawulire naye nange nina okutegeeza eggwanga byonna nga mpita ku mukutu guno tinabadde munyiivu nnyo era nze lwakuba olumu ntera okugamba nti abaffe mbarizavinga ne mbayita ebbali ne mbagamba ky'okoze kikyamu tekinyuma Abedi Bwanika okulowooza nti ayagala nnyo Masaka Mpuga ffenna otusinga ekyo kikyamu alyokadde ku leedi ennene avulunge ekibiina kyaffe avulunge pulezidenti ekintu ekyo kyannyiizizza nnyo ndi omu ku baagala ennyo Masaka Mpuga kuba is a trained leader ayise mu mitendera gyonna naye ate siyinza kutuuka ku mbeera egamba tinja kuwagira Abedi kye yakoze ekyo kikyamu Masaba tulina regions zaffe ze tuvaamu oyinza okuba ova mu region ya Bugisu toyinza kuluzinga mukulembeze nga National Unity Platform ayitibwa Nembesa toyinza mukkiriza Nambese oyina omukwatanga akaki ng'akalira kubanga ayina ekinene nnyo kyagattako mu region yeeyo mu Eastern region yeeyo era tumwetaaga nnyo kati kyekimu ne ku Masaka Mpuga kyendowooza nti Masaka Mpuga karakitaazize mu addukanyiza ebyobufuzi eyinza okuba endala mu 1995 omugenzi Paul Kawanga Semwogerere n'omugenzi Sekweyama twali tukyali mu Democratic Party baatikkira Masaka Mpuga lwe bamutikkira degree bwe bamutikkira degree Basemwogerere baali ku mukolo ngujjukira bulungi naliye Masaka amba nti tuleese omu ku bavubuka betulowooza ti ajaggasa Buganda ajaggasa Uganda ajaggasa ekitundu kyammwe eky'e Masaka mumukwate ng'akalira n'agamba singa tuba n'abakulembeze bwe bati mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo nga tubazimbye kijja twangulira okwezza obuyinza bwaffe okubijja mu mikono gya nakyemalira dictator Kalibutemu Museveni tubuzze gye tukola ki kati mwami Masaba singa oli asitukana anafuya Nambesa nange oweene Buganda ayagala NUP nvaayo ne ngamba ekyo tetujja kikola ki tetujja kikkiriza oba otegeera point yange nkutegeera so Honorable Mpuga ayinza okuba ayina weakness ze ng'omuntu omulala yenna ojjukira president Kyagulanyi people's president bwe yali mu America omukyala n'asituka n'agamba yayogera ebigambo bingi ku Mpuga bw'amala obyogera president n'asituka n'agamba Bobi Wine tibannaaye mbasaba ebigambo bye mwogera ku Mpuga nze namulonda ku bwa leader of opposition n'omuntu omulala nze namulonda ku bwa deputy president obwa Buganda singa anaaba akola bye sikkaanya nabyo nsobola omukyusa oba omuggyako ne muwumuza nti wuumula ku bwa deputy president wuumula ku kifo kino bw'ogenda mu records ababadde ba leader of opposition mu Uganda genda okikoleko research oyinza n'okuba okibatugoberera bwe babajja ku kifo ekyo tebaddamu bawa kifo kirala ne bakikkiriza nokikkiriza olw'okuba yaleeta essuula empya bino birala nnyo ku bibaddewo opposition Masaka
Mpuga tiwano nkujjeewo nkutadde kuba commissioner nali ninze ekintu kimu Mpuga agambe tinze mbadde w'amaanyi nnyo nga ndi leader of opposition ekyo kifo sijja kikola ki sijja kigendamu oba otegeera kye gamba lwendaga nti yakkiriza obuweereza obwamuweebwa president teyamukuba bwami era president n'amugamba kati tugende ebweru mu kamera bamapu media baaliwo nkulage ensi ndage ne Jowero era navumirira nnyo abantu abavaayo ne bagamba bawadde Jowero tagenda kusobola biki how can you undermine omusajja nga Jowero Ssenyonyi eyali afuna milioni 3 okudda waggulu mu TV ku TVN TV n'agamba omulimu ngusuddewo nga tamanyi nti ali MP tamanyi ali baaki n'agamba ngusuddewo ngenze mu struggle ya kununula ggwanga Ssenyonyi omu undermining otya ekyo kyokka kikulaga nti asobola ekifo kyonna era we nayawukanira n'abaali bagamba nti tasobola era Mpuga mumugyeko ekifo kikoze eki ne ngamba no president Sekanyoli alengerera waki wala kati nzize ku nsonga ya Kunga e Masaka ne Mpuga saagala bantu baagala kulwanyisa National Unity Platform bekweke emabega wa Mpuga kuba bamukyayisa ekisooka ebigambo bye boogera bwe beerimbika mu ye awuli alowooza nti yabibakoze eki yabibatumye naye kyenja okusaba Mpuga kiri kimu ow'ekitiibwa aveeyo naye awe clarification ku bigambo by'abantu abaki abamu bye boogera baleme mwekwekamu nga baayagala dde okulwanyisa ekibiina kyaffe nawulidde ebigambo bya mukulu Abedi nga binafuya president binafuya ekibiina nga Abedi bwe yagambye nti tatya kwogera naffe tetujja kutya kukola ki kwogera ndi omu ku balowooza Masaaba mu Buganda tetuteekeddwa kuluzinga muntu nga Mpuga eyo eyinza okuba emu ku tactic Museveni gy'akozesa ajja kumala okuba Mpuga agenda akuba Nambesa teyakola Museveni embaale mwe temukimanyi abamu bayinza okuba tebakikola ki okugamba nti nvudde mu NRM n'akukumba obululu n'aleeta abantu olaba namungi w'omuntu okuva embaale awagira NUP kitegeeza nti mulabe wa NRM era ne Museveni Mpuga mulabe we wabula Museveni ayina enkola abantu abamu ze mutannagoberera nakutegeera mwami Museveni ayina sente z'ateeka mu propagandist empitirivu nuupu kye yakola Museveni temukiyita kya muzannyo okusuula baminisita baabawere 11 mu Buganda ne babakuba mu kalulu era tayinza kutuula nga tannagiteekamu katabanguko era kana akatabanguko ke mulaba kandibanga kali fueled by Museveni e Masaka nja kusaba bakama baffe ow'ekitiibwa president ow'ekitiibwa secretary general mukulu Lewis Rubongoya tiimu yonna ey'abakatana eya National Unity Platform nti bannange musituke mangu tuzikize omuliro ogugudde mu nju yaffe omulaba aleme kufuna mwaganya Museveni buli waayimirira okwogera ayogera kwenu yupitira mukola mu Buganda tanaddangulu na buli kati ate ffe bwe tutandika okulwanagana kyova olaba naggambye Abedi yakoze ensobi okujja ku leediyo naye oyo ye bw'atyo si gwe gusoose ye takola ki kagambwako era njagala Mpuga yeesammula ebigambo byani bya Abedi aveeyo abyekole ki so nja kusaba mukwano gyange Masaaba map media tuleme kunafuya bakulembeze baffe be tulina kubanga Museveni eyo yemu ku ttulu gy'akozesa akubira omukulembeze n'amujja mu layini asobole okuyisaawo byakola ki Mpuga yaggambye ekigambo tasobola kuddamu kukkiriza bakagabo e Masaka twaha kagabo bantu balinga bakagabo tasobola kuddamu kukkiriza bantu nga Jimerwanga kuddamu kufuna bwe bayisa mwaganya kujja kufuna tiketi ya kibiina kyaffe batandika okukola ki na gundi Kunga ekulemberwa national mobilizer waffe chairman Nyanzi era mu congratulatinga okuba nti yafunye degree kyensaba kiri kimu wabeewo okutuula intanguwe
basolovinga ensonga eno fe abagoberezi tuleme gitwala nnyo mu maaso kuba fe abagoberezi waliwo abatali soba nga ggwe abatayinza nakumpa kwogera bino byenjogera ku mikutu gyabwe nga bo awulira bw'aba ayagala ekintu tasobola kufumiitiriza kirala takola ki takifumi njagala mukwano gwange Map Media mwagala nnyo era ngoberera emikutu gye njagala okugamba ekigambo kino nti Map Media Honorable Mpuga wabeeredde leader of opposition abadde alina ttiimu y'abantu gy'akola nayo bw'eba ebadde n'obunafu tuyinza obbumusaako naye tetugamba nti kikumi abadde tatukolera Mpuga yayingira yatandika olutalo olw'okubanja bannayuganda abaawambibwa nga bali mu bitaano n'okusoba as we speak now betumanyiiko betukyamanyi nti bano tubamanyi bali 18 naye nga waliyo n'abaki n'abalala kitegeeza alina kyakoze tu bangi babadde banenya Mpuga mbu ayogera n'anite n'akola ki ennaku ezo nalabye ekifaananyi nga mukadde waffe leader of opposition Joel Ssenyonyi Auditor General Mwanga awaayo report nga naye waali kati nga nveeri nga ngamba so Joel yagenze n'asinkana Anita eyo yenkola y'emirimu ekola ki naye ng'abantu baffe basigala ku mulama n'olwekyo nga mmaliriza neme kulwawo njagala kusaba region zonna mu region yonna gy'olaga waliyo abakulembeze betuteekeddwa okukuumanga akaki nkuwadde example ya Nembesa yava mu NRM naye a man is hard working man omulimu gwakolera National Unity Platform teri atagukola ki atagumanyi n'Empuuga ayina gwakola bwe waba waabaddewo ensobi mu nsonga ya Kkunga njagala president secretary Nyanzi batuule mangu Museveni akozesa bantu mwembalabula nze ndudde mbyofuzi wano Museveni asobola okukeera enkya ku makya n'agamba nti n'atindika abantu ekisooka media era twebaze nnyo Katonda eyatuleetera social media eno singa tetugiyina ate ebintu byali badde birala kuba emikutu gy'amawulire gyonna yagigula gimuli muki mu 5 abakyagaanya oggulwa yaba mazirayisinsi bakolera ku bunkenke kati bwe tuba tuyina emikutu nga gino tugyeyambise president Kyagulanyi kyatugamba tuleme kunafuya kibiina kyaffe bwe tuba tuyina entalo zaffe intanale teri wataba ntalo ne famire ye y'abantu 11 entalo naye ozihandolinga otya tuwanirira abakulembeze baffe tuleme Mpuga is a good leader. He knows what he does. Fwe wano mu Buganda tugamba Ssaabasajja Kabaka bw'akuwa ekitiibwa ky'okuba ow'ekitiibwa kiweebwa minisita yekka owa Kabaka kumanya kyamaanyi n'obwobeera mukungu ng'oweereza mu kitongole tetukutwala nnyo tukuwa ekitiibwa naye omuntu bw'atuuka ku level ya minisita y'Obwakabaka ayina by'atakola ki by'atayinza kukola kati mbasaba fwe wano mu Buganda nga naawe Masaba bw'onooyogerera eyo n'ogamba nti ffe Mbale tetuyinza kuluzinga Nembesa naye bw'aba akoze ensobi tumuzza mu nju Mpuga bw'aba ayina ensobi gye mulowooza nti yagikola let's go back in our house tugikiriyalinge omukuba oli bw'aba ayina ensonga zaabwe n'ennuupu bamufudde ekyokulwanyisa kyabwe bamuli mabega Abedi yayogedde bubi nnyo ogamba nti kaadi ennyambako buki kati tusaba agende independent e Masaka nga talina kaadi ya nuupu agendeyo era tajja jitima tulabe ekinaddirira ekirala ekisembayo tufunye ekizibu nti abantu abamu balowooza era emikutu gino gye bali kujja nti bo bali waggulu nnyo bali ku level ya waggulu nnyo olw'okuba MP olw'okuba chairman wali no tujja kubagambako we mukoze nti ensobi naye tumanye bwe tukwata nsobi mu nsonyiwe w'ensobeza bakwano bange mbani nawe ensobeza agala nnyo mukipinga apu gino emikutu gigende mu maaso Masaba tokoowa data tokoowa mugula naffe tumugula mukulu Map Media omulimu gwe mukola muki Museveni ali ku teeta ali ku kisenge mbabuulira kino Museveni ali ku kisenge asattira ofirimu yokka Kyagulanyi gye yazanye eno eya Kyagulanyi People's President Bobi Wine People's President Kyakoze Museveni abadde ayina kampuni ng'agisasula $1 million buli mwaka kulungi ya kifaananyi kye mbune Uganda kampuni yasuddewo omulimu
yamugambye tetusobola kutunda muntu afaanana bw'ati ku kye tulabye mu firimu eno oli mutemu muli bassi kati ekyo kyokka is one achievement. Embeera bwetyo bweri wano ku biri mu national platform kansubire baganda baffe mubiwulira embeera eri e Masaka ya mwami Kyakoze Mpuga Nsamba wamu ne katiimu ke kayagala okufuuka okwefuula naggwano w'e Masaka naye nga tumugamba ne tumutegeeza nti byonna tubiwulidde era tubimanyi era twongera omujjukiza nti byonna bikole naye ategeere nti nno Uganda ya bannayuganda ate era ategeere nti bannayuganda tutunuulidde kimu tutambudde tutya okutereeza eggwanga lino. Tusuubira nti tujja kuba bawanguzi. Uganda eyawamu ye Uganda etambula. Ffe tetutidde nsonga tetutidde ki naye ffe tuli bagumu kubanga kitwagala tutambule tugenda mu maaso tukimanyi bulungi era nga tusuubira nti tujja kuba bawanguzi. Kyakoze Mpuga Nsamba n'akabinjako twongera obajjukiza nti tetulina kye tuli.